wamu ne bannayuganda bangi nnyo bakwatibwa ennaku z'omwezi 9. Okusooka basooka kulaba nga ebya bulijjo batuyita ennaku empapula nziiza. Tulina ekyokunnyonnyola ku nsonga ezikwata ku mutemu obw'abantu kyatukuba wala nnyo n'olwokuba twali tumanyi okunamusangula mu bwe twakola twewaayo olyawo buyinza batubuuze gye baagala oolyawo nabo balina kye banoonya twalowooza nti bemazima ebiseera ebyo kyatwewuunyisa nti okuva olwo twakwatibwa kubanga mwenda Septemba paka ennaku z'omwezi 9 Septemba 2021 paka ennaku z'omwezi 13 mwezi ogwokubiri 2023 ng'omwogezi waffe w'ekibiina bw'ategeezezza omwaka mulamba ennaku ezisukka mu 100 n'omusulo. Mu butuufu obwongo bwaffe bwakusibwa olw'ensonga ezo. Mukama Katonda ne tubibikirira ebibuuzo bingi era bannamawulire mwe ababadde babimbuuza bulijjo ngenda kubawa omwaganya nga baganda baffe bamaze okwogera ebibuuzo mukole ki mubibuuze. Mbadde mbuuza njagala kwebaza Honorable Allan Ssewanyana ne Honorable Ssegirinya okuba nti leero bavuddeyo bajje boogera eri ensi. Amanyi nti eno ejja okuba entandikwa ya buli kimu. Amanyi nti ne Honorable Allan Ssewanyana tanalaba president paka kati, naye ate tubadde tetuyinza kugaana kuteekawo omwaganya gwa kuwuliziganya kuno. Eggwanga lyonna egulindiridde olwa president, naye tukakasa nti eno yentandikwa ya buli kimu okulaba nti bannaffe bawulirizibwa eri ensi. Njagala kutwala omukisa guno okwaniriza Honorable Allan Ssewanyana ne Honorable Ssegirinya boogereko eri ensi butya byali ombuzi efogga, butya bwe biri kati na butya bwe bibadde omwezi gwamaze. Mwebale nnyo.